Mwe bale kubanga muri wano ku machaga leero ndine Bashkila award Grammy winner. Wa producing akanyimba meka kwa kweyo gundi. Na producing akanyimba ngasa. Wena kanyimba 3? Yeah, 3. Okay, so ka we introducing then tugende maso. Batulaga sanyuse nnyo okubeera ku mukutu guno. Era sanyuse nnyo okunjaza. Amanya gange mpitwa Bashkila, the producer, ate ndi artist. Okay, tutandikire ne katono nnyo gy'ovudde mu music ennyimba z'okozeeko Bashkila otandikidde wa? Before nga tunatuuka ku Grammy Award. Grammy. Ozo mwivi gwe natandika naye Zex, natandikira Kamocha. Watandika Kamocha ku nnyimba za Zex? Zex kuli abalweta champion. Okay. Yeah, nenza ko olwa Dax bebaita wazandura bidem nenga Dax Katero. Dax vibes. Ekikozo bado otambulya nnyo mu Kamocha. Yeah, je natandikira buli kimu. Okay. Ate ngo producing abana ba gundi bokka baganda ba abali mu Firebase. Ali kubona amanya gomenye botunulira anti kanatoka sana envayo. Enze ate no wasiza man. Zebra Cross. Era nayo nenkola ku nyimba. Bebaitaga babugumye endala. Ate ne siza man era Firebase. Otambulya mu Firebase. Njali mutuufu sebo. Okay. Kali kwa bile bitu byo producing obiyingira otya? Ebintu byo producing munange nalabirawo kale ngambe navoye waffe mu kyalo ewa musajja Mugisu. Oli Mugisu, okay. Oli Mugisu. Oh. Navaye waffe nga n'emyaka wa musanvu. Okay. Era ndoza ze sasomako k'abaana abalala. Tewasomako kibiina kyonna? Sasomako. Gwe tuli naye wanti wasoma? Tomanyi Luzungu? Naye kati sofa manyimu lukola sente. Omanyimu lukola sente? Gwe balina kwebuuza kati gundi omukulu wa Grammy mwanyumyanga mutya Maati B. Era twogera. Mwogera. Soko linde toyingira nko yadde mu kibiina. Nange. Safuna akakisaako. Naye ekyomukisa nti ate mu music ate mwena soma. Era neetiikirwa Grammy. Notikirwa Grammy. Tugenda tuukayo. Okay. Bw'obeera mu kyalo watuukirawo? Natuukira ndowooza mu kibu mu paaka nkadde. Nali nsuubira siwe kyali. Wali osuubira ki? Nali nsuubira nti bwe naba nzize e Kampala. Ate singe nafuna wentandika naye nagenda okulaba nga munange nga biralamu kati nesooka nempowakawo ku street emyaka emito. Then we namala nefuna ekirowoozo nengamba lwaki sigenda e Kamocha. Kati we nagenda e Kamocha era nayagala nnyo Bobby naye ate we natuuka era nentyamu nengamba ate nga nakyo nga kiralamu. Wentyo we nabeera sage nedi nafuna ekirowoozo ekyo kale wali gwe na meetinga omuvubuka omu yali akola mu scrap. So ndowooza we natandikirawo okubeera naye nga nkola nasomba scrap naye nga wenfuna confidence eyo egenda ku Firebase. Then waliwo omuvubuka omwe gwe nagamba sabayo ku mulimu oba wenayo ku mulimu namusanga ku game wano bazanya PlayStation. The PlayStation. Nemugamba nonyayo ku mulimu naye sina ne wakubeera. Nagamba jangu tutwale waliyo akalimu wa mami wange. Era awo Kamocha awo bali bayitawo ku garage yalinayo ka restaurant. Ndowooza we natandikirawo ne bampa omulimu n'okusula naye nga njuza ebintu mu restaurant. Mu restaurant nga nsavinga n'okusavinga. Kati era omutima we gwagambira kazireyo ate wa Firebase. Nengera nensabayo omulimu gw'okusimbula studio. Nasimbulanga studio naye nga we neegigiriza mpola production.
Ku Firebase ogendayo nga omukozi nga nsaba mulimu ng'osaba mulimu bakugamba ogenda kusimulanga studio kama maybe na yambeera eyandage kuba kali mu phone kati mu kusimula studio okwo mwotandikira okuproducinga kati olwo ebyuma otandika otya obikwatako kuba omuntu azze okusimula nze naye nkusanga ku byuma ebyange luba luyi anti kati munange nange nalindanga bafulumyemu nga byakwebirira olongoyire emyaka emeka ndowooza ku street nasooka nemalako emyaka 3 kati ndowooza we namala emyaka 3 nava eri nga nina omusanvu ndowooza myaka nga 10 awo noyingira Firebase notandika osiimuula olwo ani bategera batya nti otandise okuyiga ani akuyambako okuyigira ddala ku Firebase teri kubanga era ne muzeeyawe waba akusaze ku kompyuta okwo kyali nga kizibu nnyo naye ekyomukisa omulungi nafunamu kyenfunyemu Mukama yankwatira so ekitegeeza bya producing beeyigiriza mu bubba naye ku Firebase kati experience nagifuna ate eno wabweru nga nvuddeyo kati experience ogifunirawa experience ndowooza nagifunira ku Tuline eyani before yali Red oba wali ojuddeko studio Red nga yani Dani zikumapesa yali akolera before Dani tumanyiza namumanyira ate nze eri ng'agenda eggayaza gye namusanganga kati waliwo yali eno ebukesa manyi yakoleranga mu studios nyingi naye nze namusanganga aggayaza ate okay kati nengendanga nfuna experience mpola okay kati ojja otya bayimbi ng'ovuddeko bano okuba wano weyogerera bano bajjojjuuzi bayimbi ki be wasooka kuba akantu tukawulya bash bano Yuga Boys kwe mujja ennyambala eno mwe nabo bambala ebitakwatagana babakopako nnyambala sikubakopako oba be bakopa ggwe simanyi naye nga sofa kitandikira awo kutuula ntandika okukola nabo nalwa nabo okumpa emyaka ng'ena nga ne tufuuka family nakati mukyakolagana tewali buzibu abaka blood omanyi mu music industry mwe mukyasinza okwawukana ng'ovudde naye mu kyalo kasaba mutuuka mu station nga mukita okay kati ogundi Mati B mukwatagana mutya awo twakyalina ffena ne bayuga kati waliwo olimba lwe twakola ne Kenzo lwalita Fit Friday olwo banominatinga olwaba Yuga Boys Yuga Boys ne Flip ya ndumanyi kati olwo lwe nakola intro ku Mati lwe nakolera intro ku Mati like kutegeera production wange gw'omufuna otya okufuna Mati era byakuyiriba obutatuula ndowooza era online awo Mati agenda okujja mu Uganda ogusooka ng'omumanyi ngamumanyi nali mumanyi ekitegeeza wasooka keeza okumanya Mati B ye yakusooka eyansooka kati gwe omuyiriba otya njagala awo nkutegere omuyiriba otya Mati B Mati era namuyiribira ku internet sekituufu naye nga era ng'amaze okukola ne Kenzo okitegeera nange nenfunamu ekirowoozo ne mugamba lwaki nange sikolako na Mati kati nga waliwo oluyimba lwe nakola nani ne ba Yuga Boys Fake Friday ne ndukwata ne ndusindikira Mati simanyi oba kategedde nga just nga njagala awulire ku sound wange era yamwagala agamba okay tutandika okukola twatandikira okukola olwo nga tanaba kujja eno kubanga amaze okujja yali tanabaku naye yali yajja ku show ya Gondi
Mulundi gwe yasooka okujja. Yes. Ngaawo tukwatagana. Nga mukwatagana. Kitegeeza okuba ofuna Matt B nga tanaba kujja wano. Yali tanaba kujja. Era yagenda okujja nga era nga kati gwe omuzuula otya? Era ndowooza namulabirira ku Tenzo. N'ogamba nange kamuyiribemu. Kibba bagagga ali wano kati ekyo bakita kibba bagagga. No. Kibba bagagga. Ekyo kibba bagagga kyennyini. Kugezesa nawe kugezesaako mikisa gyo. Kikwatayo inshallah. Okay. Olina omuyimbi omulala gwali oyiribyeko nga weebweru n'omufuna ng'omukoleddeko ng'osawundi abalala b'okoleddeko? Gye bali. Ngaali? Gye bali naye Banigeria eyo sigenda bamenya amannya. Naye olinamu Abanigeria b'okoleddeko nga b'amaanyi? Yayi. Bonna mubayiriba ku intaneti? Nange intaneti yajja. Tolina kutya kutesitinga muntu. Teeko message. Kati ng'okozesa bigambo ki ggwe wangamba tewasoma akazungu k'oyina kayala ngolo kati kankula ekituufu nawe ngambye nti era nafunamu ku experience ne bakwogera Luzungu kale ngambe nti ensi enjigiriza ebintu bingi kale mu bufunze enjigiriza ebintu bingi n'Oluzungu era nayigamu olusobola okukola ku ssente. Okay. Kati olwo gwe ne Matt mutandika atya ogambe nti akuteeke ku project? Ki ekiri extra mu ggwe Matt kye yalaba naga ati kakuteeke ku project ye eyawangula Grammys? Ayinza osanga nga yandabamu ekyenjawulo kubanga yanamusindikayo ne beats endala nga tukola ki tugenda nga tukuza connection yamu. Connection. Okay. Kati time difference cause eno wetubanga misana eri kiro mwakolanga mutya? Ekyewuunyisa Matt naye ali active neba tolaba nti ekyate naye aba atunula twagenda tukwatagana obudde nebanga kati naye nga waliwo saawa yazooba omulindamu weziwera ndowooza 10 saa zino baba beebasi so ekiri naye weziwera 11 ndowooza aba azuukuse. So kati wabeeranga kwalaati olina obeera nga wamukola ennyimba mmeka? 3 kwe album naye nga waliwo n'endala ze mwakolesa nnyimba nyingi. Asasula omanyi basita bano balimu omanyi basita b'e Uganda nze ndi wakabikola oluyimba bakumanye onoyimukira okwo. Matt B kiri kitya? Matt simufunye buzibu kyenyiza okugamba abadde asasula nze kyenyiza okugamba simufunye buzibu so far is steady. Okay. Kati Grammy zino bwawulira nti ennyimba bazinominate mu Grammy wawulira ngo awangudde Grammy then Matt B okwesitula najja wano agambe mbuno kaakole ki kakube kabawonalinge kitegeeza ki gye muli naddala nga wolaba embeera ya music industry ya Uganda ngeri gyetambula abayimbi tebaagala kuwaamu kimwayagala kukyeddiza yakikoze omusajja asitusa azibaleetedde ogirina ewaka oba yasigala mu museum? Waliwo weeri naye nga teri mu museum. Waliwo weeri naye nga eri safe. Ngeri safe twagala kwogera weeri bayinza ogibba twagala kwogera weeri bayinza ogibba ekyo kyabugagga Golodi omumanyi ya Golodi bagamba yaba wakikuli Golodi muzeeyi tebatugamba nti noono Matt B yaba wakikuli Golodi mwenyini onangambye ayi baba wa Golodi yennyini gye babaleetera Golodi Golo nedda Bashi nedda mwagitesinga nemulaba nga Golo waddala waddala sinnassa
gwe katsoko mbulire mati chikola kye yakola bwobo comparing ne music industry affair one yes ndoza yakola ekintu ekyakabi yakola ekintu ekyakabi kwagaliza butabanya na mutima mubi ena asalawo n'agamba akantu kubanga yatwanoonya ku n'esente za tiketi yaki ogenda eri wagenda sente zaabula lwaki teyazisasula omanyi kati era nakitegeera nti omutasobola kuwa muguwa naye tasobola kuwa mbuzi n'akuwa n'omuguwa kati oba olina okwayirira bino ebirala so sente zo zaabula ndowooza naye nakitegeera kyeyagamba okay kanzireete mwe mwalina okugenda muzikima eri n'abawa opportunity eyo sente ne zibula abayimbi bookoledde muyina so lwaki tewabayita mukakota nobagamba katugire nabayitamu naye ndowooza nabo nga balina ebizibu byabwe nga bo abaki abayimbi bookoledde abantu baba n'ebizibu abantu baba n'ebizibu wangu ate nange saaba nenya yakubanga era mbitegeera ensi gye tulimu yakuyiriba kasoko mbulire haso eri etya naddala mwe baproducer nabaddeko ne Dickens nangamba baproducer mugwira ddala mu gundi ye ze zimu ku domain zatwala baproducers mukenyenna ekintu kiri kitya eno okusaida abaproducer ku ground okukola music okuyirira abayimbi biki ku federation mukiikiriddwa bulungi federation twatuukayoko twagendayoko naye era kyemmanyi saayisa muntu mukulu mu maaso naye kyemmanyi era ensonga nzigobako ekinaaba kikuteyo inshallah kishoka mwagendayoko no twagendayoko ne tumuliramu twagala tuuka ku artist omukulembeze artist naye azikwatemu mukulembeze ki mukulembeze w'eggwanga mwali mwagala kugenda direct wa president Museveni mukulembeze w'eggwanga gye mwali mwagala olaga jasa azikwatemu leka naawe Bash ate yabawa advisor ate mwa advisor bakwate abatwale mwina bigamba kenzo n'abitwalayo era kyemmanyi era kyazigobako ezo ensonga naye nga twatuukayo era katulinze tulabe ekivaayo kuba nkyemanyi gundi Renix akyali gundi wamu president wamu oba gwe tugwa mu gundi bagitani apawu just nakola ki nakagenda mu federation yozi eya Kenzo mbadde mmanyi okugenda mu federation ya Kenzo oteeka kusooka kubanga oli mu association y'aba producers gye mmanyi ti Renix si ye president ye mwagaana okukyusa ye mukulembeze wamu apawu mbadde sikimanyi ekyo Bash leka naawe ebyaddala toli under Renix no si kumunyooma mbadde sikimanyi tomanyi nti no ba producers audio producers mwina ne president ekyo mbadde sikiwuliranga nako tokimanyi nti mwina association Bash ebbanga lyomaze ng'okuba endongo wuuyo wangudde ne Grammy walayi kyeka tuli mu nsi za njawulo naye nga sofa walayi mbadde sikimanyi kati gwe ku federation wa Kenzo wagendayo ngaani wagendayo nabaani no nagenda ne timu gye nakola nayo jo ogimanyi timu gye nagenda nayo eyaliko eyo wa Grammy mumwagendanga abaakabi aba Grammy aba Grammy ngamba mwandisoose wa Renix president wa ebintu bya music nga byazalawo nnyo sizalawo wala mbadde sikimanyi era singa nali ensegede njagendayo olikira gyo basing apawo president wa mwali wano waggulu wano
gundi gyabera bayiteyo batya palaso wano waggulu wano wezikyukira luwafu studio ewe eri awo nokkirira awo wansi nga tonatuuka wabbawa naye awo nokkirira wenava ku interview yayitirayo nze manyi badde manyi ebyezalawo bikomeno mu bayimbi ne mu baproducers mwebiri nedda nze mbadde situmanyi era singa kati nkitegedde era wenava wano yagenda mugezi wa omukulu Grammy eno mwagikolako abantu bameka baproducer mwaliko bameka kuliko Grammy kali nga ment buli omu yawangula Grammy eyiye yes naye nga mati be a project kati kwali baproducer bana Uganda mwaliko bameka kuliko babiri nze ne BIT then aba writers bawriter balinga basatu nalaba basatu banaye bana naye luli bajja basatu bokkoba omu yafulayika yayita mwana yayita naye nawe ono atera ofulayika nze inshallah wakulaba Somati bina abawamu akavimbo wadde abali wano bawakanye awadi ezo gundi mu China ezaddala yazirekayo ewaka just Uganda twego okusiima walayi tofa kuwaso y'omuntu oba akoze otya oba akoze atya ekintu kyabyonna kintu akoze ekintu result evuddeyo okay ekisinga buzibu ki bwofunye mu gundi nga producer obuzibu challenges zosobola okugamba n'ogamba naye nze banna natuuka wano bwenti ne bwenti era mubaamu naye ekisinga obukulu ndowooza abayimbi kukwata abayimbi abamu bakuvimba wonga gw'omufase bakuvimba naye mubaamu n'abalungi omanyi ofata abayimbi nomugamba waye gundi ninawo akapeja ngo kalabe kati nze nafata nembivaako nesalawo neyimbire weyimbire kati oyimba ndi muyimbi buli producer agenda kuyimba no siku naye era kati kwagala nkikola nti nkyagala oyiye kuva dda kuba kati wetutunuulira Yese ayimba kitegeeza oluyimba bw'onojja n'omuvimba jaddufulumya gwe oyimba Atini ayimba waliwo yali wano ku Salama Road yali akola nnyo ennyimba za Kenneth Mugabi ayimba almost baproducer bonna abakabi bayimba naye ndowooza era si kibi kibi kati emirimu emunagyekolera mwenna kati katugambe nze nnima mala okulima ebintu nembyetwalira mu katale kati abasuubuzi banajjawo kibakola naye kankuula ensi nnene wala ensi nnene kati olaba noba okye kale kaneewa example nange nze weneekubira engoma yange nenjeyimbira ate kimpanya essanyu kikwanya essanyu Bash awenzija buzibu ki obubatuusa n'ogamba kati endongo kanjeyimbire kuba luli obadde okuba engoma yo n'ogiwa omuyimbi n'agiyimba kitegeeza wootuukira ku linessa waliwo ekitali kituufu buzibu ki obubaviirako ekyo n'ogamba kati endongo kanjeekubire nze kale nga nze njagala brand yange ebeere nene njagala gigaziya brand yange olina kyokweka aisoya njagala gaziya brand yange nange n'ogamba endongo kajuko gyekubire kanjeekubire kubanga zamanyi direction kati gyenjagala n'omuyimbi ajja ne direction ye naye ziba za njawulo kuba mwali muzzeemu omuze nga mutunda ennyimba z'abaana mu studio omwana omuto akuleetera oluyimba n'okubira omuyimbi omunene owaaye waliwo omwana endongo gy'aleese wano naye bw'ogituulamu ndalamu ng'omuze mwagulina abaproducer naye byabeeyo naye nze ndi wa kigambo kyange
Tokyangalanganya ko oluyimba lwa muntu. Ndi wa kigambo. Onyamba nti ki kibaye kyekyo. Bash. Ovudde mu ghetto onoonya kasente okagobamu mimbi omunene akugambye nze woolabira omwana nga lesa endongo y'akabinko onaako sente weeziri ng'ogaana. Nze munange kale ekimpangazizza kutuuka wano bantu. Yasagala nnyo okuyisa bantu bubi. Sikyagalirako ddala kubanga ekintuusiza wano bantu. Waliwo mimbi yali akuyisizaako obubi ng'omukoledde endongo kubanga mukola. Sinamufunako. Era nsaba obutamufuna. Lwaki? Oyinza omukyapa. Ogamba nsaba nneme mufuna lw'oli mufuna era kuba mukube. Nedda. Naye kale nze ndi muntu wa mirembe. Nze muntu nnyo wa mirembe. Okay. Tukulaba ku Grammy. Nagenda ku internet awo nali Mati Bing n'okulaba mugundi ye agikyusizza mwena amanya gammwe agataddemu biki nga ndabira ddala sesasa mweringa ekyuka. Do you have contacts abantu abakulabidde ku Mati Bing abali bweru nga batandise okucontactinga because of your sound? Gyebali. Era mbafunye. Kitegeeza kati akasente katandise oyingirira ddala. Nga wamanyi ebyabazungu osooka n'obiwamu bo tebasasulira mu budde era. Naye era sofa maaso awo oyinza obeerawo akawaanyi. Tuline Mati tuliya nombadde mukise Mati tuline Bashkira Grammy Award winner. Mu Uganda si mwe musoso kuleeta Grammy? So si mu Uganda wokka. Ne mu East Africa. Mwe musoso kuleeta Grammy? East Africa yonna. Mwe ba Grammy Award winner. Mweka. Kati Golodi obwavu ebukulumata omutunde. Golodi. Mukama ky'anaaleeta kye kinajja. Bannayuganda akamiro akatima kaba bwe kati oba kitifu bakuwa Golodi. Billa obwavu ne bukwata mu kaawo. Naye nze nkubye aso kubanga era amanyi. Ndikubye. Ego manyi valu ya Golodi. Nyimanyi ndikubye. Omuya najanga akuwamu obukadde 10 togimuwa. Milioni 10. Ekintu kyentobedde emyaka 10. Manjipe milioni 10. Ezo ntono. Teguggwa. Ese abazuko bali likwatako. Gundi okwata awards zamwe ne baga nti bagenda zitwala mu museum. YouTube. Kyaliko cost na monetary terms nti babawayo kasente oba just bazitwalayo butwazi mwe. Mukifunira muwa gwenga gwe yawangula akwata wakawono omugira buli kimu. Ensonga ezo tetwazimaliriza bulungi era nazo tukyazigobako ko. Mufuze tukyazimaliriza. Kyate munazibawa. Lwaki mwagalayo wano? Waliwo ensonga zetwogerako ko. Bashi okyawanamye. Mugamba watali sente tetubawa awadi zaffe. Nedda, just kyayogera ku tuzimbe tukyegwanga. Anyway, badde ne Bashkira obugamba bwonna bw'oyagala ogamba abatulaba. Yoyo keka akaunti kowulya Bashkira. Alisaba alina Grammy. Ndoza owulira abantu bawulira kantu mubeera mabega. Nzuno kati nvuddeyo. Ovuddeyo. Vudde mu kateni. Yakateni ebyo si birungi. Ebyakatulaga si birungi by the way. Muntu awulira wezi Bashkira n'ekyokubiri oyimba ennyimba zo zizannyawa Bash. Zizannya era gye ziri buli wamu. Wagamba tolowolera. Luyimba ki? Naye ekide. Ekide? Ekide okimanyi? Bell. Ekide bell. Era wekikona zaatuuse. Okay, nine Bash. Abale mwinayo ekibuuzo ekya Bash.
just ndi excited okumulabako kapasoni Nenge kikumbo kirabye kumancha era abadde ngena mubuuza toyina vesi toyambalira munda toyina t-shirt oba about fashion Nakoti nange nzitowerera naye tewali kyakukola ekoti emuzitowerera naye tewali kyakukola naye ng'ezitowa sofa ndi erimu ne esi oli bwakulaba eri ayinza ogaba nebashi neba nange bashi ayina ebimusumbuwa nedda branding eno ye branding yo branding kiba nagambye olabika gwe ne ba Yuga Boys mwine ekibagatta woba abakolerako ku music kuba nabo olumu bayambala ebitagatta buli okay steady lwaki ogamba aliitali omanyi mu mawulire tulina designer waffe yoyo akola mu bya ayina engoye fashion kicks by ame biki kati ebintu bya fashion ebyo kati olaba ye takutegedde kati nzali wano nze kutegedde naye tonantegeera kyogamba ekikumba kyo nakulabye edda ne ngamba owaaki naye nga tonantegeera sinakutegeera naye abali bajja kutegeera ebbanga lyobadde mu disco bayimbi kibaokoleddeko sofaagenda mabimba lwolumuntu omunefe tubale tuwulira nze nga sikumanyi nakumanyi obadde mu ndongo bbanga watumenyeddeko abayimbi babiri wagambye Dax ne Zexi Yuga Boys Masa Mukisa Nkulinze wuwe okay White Benda ne ba Yuga Boys gimme ne buli yakubanga n'abawulimba nga alina abaana kyabaagalako olumala okifunanga abata oyo White Benda yagamba abasayinizi oluyimba olwaggwa n'agoba Kenzo n'abaleeta mbu abasayinizi agenda bayambako oluyimba olwaggwa n'agoba bo tebalina we batuula Yoweri mufuneko we mutuula maneja we bamuyita Yoweri Yoweri mufuneko we mutuula banna naye era ze kyemanye just era mu bulamu kuyiriba tolina tukola wantu wamu bo bayiribi tebali station ndi kati bwe tubeera mu bya fashion bye batambuza engoye nga ziri kuhanga ne wheelbarrow sinza kyogedde gwakyogedde nze nkulidde music nkulidde muno nkulidde music yabimaze ebyo byonna ozereeti ogenda kukola eyiyo ebyo yabimaze kuleka kwegala akuddiremu anziryamukawo katono endongo gibazzemu bbanga ki target nze target yange kale milioni eri wala nnyo kyova olaba ojja gigoba nga togisanga kati lwaki eri wala nnyo ku ggwe anti kati olaba wenatandikira si weeri kati target zoguze eri ki kati weeraba wa nze mufunze ndi international omusajja bagambye mu bufunze ali international cause already signature ya Grammy ogirina bayo omusajja yabataddemu amanya gammwe mwenna oli anoonya maatibi eriri alisangamu album yabikoze n'ennyimba gezirayo ku YouTube eza Bashkira okay ekirala ne ku album eddako eya maatibi olinako ennyimba yagenda bamalamu supu okitegedde ekyo kigende gye bakubuuziza nti music wano e Uganda okuba ne lumalako wiiki emu in other words wamwe yava mu bubblegum kati oba ali ki wiiki egi obuzibu buli kumwe ba producer bye mukuba ne mubikubira abantu nga birasitinga seconds kyemanye nti oluyimba just basinziira ku ekiriwo kati kyekireeseera yazini maybe nebweru wekiri naye ennyimba zirwako no ekiriwo kati
baagala oba yeah 20 eriwo kati maybe kireetera enyimba okugwako amangu. So obuzibu tebuli ku mmwe? Anti kati era wonna ogenda wa producer omugambe njagala kino era naagenda kubira ekyo kyennyini. Mwe temubawakanya? Ate kati owakanya ekyo osowakanya kiraayanti. Osowakanya kiraayanti. Okay. Waliwo ekirala? Kale. So abantu bagambayo obugambo obusembayo Bashikira bakusanga wa? Obeera wa? Studio eri ludda wa? Amanya gange era ngenda kuddamu nze Bashikira Grammy winner mu nsi yonna. Nekiro kyakyo kikola Grammy winner. Kuba bagambye olwedde tumanyi Luzungu kati tukirekera awo. Toba collectinga baleke. Kale. Amanya gange mpitwa Bashikira Grammy winner. Okay. Ndoza mu East Africa. Febe kaba jirinamu. Nenga obanga wandyagadde okusinkana Bashikira ali wangi osogenda ku wona ku mitimbagano oba n'ogenda oba oyinza okunsanga ekira sangibwa Kira studio eri Kira era ndi musanyufu nnyo kubeerako ne mukulu ono okuntuuzaako wano nsanyuse nnyo. Okay.